The Lion and the Chameleon, Wampologoa ne Nawolovu by Tales from Uganda. Wampologoa ne Nawolovu. Awo olwatuuka. Edda ennyo nga nkyali muto, taata wange yanyumizaako olugero olwa Wampologoa ne Nawolovu. Wampologoa ne Nawolovu bonna baabeeranga mu kibira. Wabula ye Wampologoa yali kabaka. Naye Nawolovu era yabanga tamatidde ng'alaba Wampologoa ono amusobola. Munnange lwali olwo, Nawolovu ng'agamba Wampologoa, njagala tudduke emisinde anaasinga gwe baba batikkira obwakabaka. Wampologoa yaseka namu ng'alaba Nawolovu by'aliko tabitegeera na butegeera. Munnange nga bakuŋŋaanya abantu mu kibira, ebisolo byonna mu kibira nga bijja, nga Wampologoa ne Nawolovu beetegeka, nga ebisolo mu kibira bikola oba bagenda okuyitira emisinde egya gigenda okuyitira, nga bamala okulaamawo bulungi, ng'abasimbula. Wampologoa n'adduka emisinde mingi nnyo, agenda okutunulako emabega nga Nawolovu tamulaba. N'agamba, yee, omusajja ono aliwa? Agenda okutunula mu maaso nga Nawolovu atamuli mu maaso. Ne badduka emisinde, Wampologoa era n'ayisa Nawolovu. Agenda okutuuka mu maaso eyo ng'era Nawolovu tamulaba. N'agamba, kasita nze ndi kumpi kutuuka, ndi kumpi kumalako. Wampologoa n'adduka emisinde mingi nnyo. Agenda okutuuka ku layini we baali balina okumalira. Agenda okutunula mu maaso nga Nawolovu amuli mu maaso era nga yasosedde okusala layini, era nga Nawolovu yasinze. Mangu nnyo awo nga yakamaliriza, ebisolo byonna ne bimutiikira engule, ne bimugamba kakati gwe kabaka waffe omupya. Era Wampologoa yadda ku mabbali ne yeewuunya engeri Nawolovu engeri gye yamusingamu. Era naawe nkiwa weebuuza, Nawolovu yasinga atya Wampologoa? Akakodyo kaali katono nnyo. Ye Wampologoa bwe yaddukanga, ye Nawolovu ate yabuukanga ne yeekwata ku mukiira gwa Wampologoa. Era Wampologoa mu kuddukanga kuno yatwalanga Nawolovu yali agenda okumalira. Kale, okuva n'olwo ebisolo tebitegeeranga bulungi Nawolovu obukodyo bw'alina, kubanga ebiseera ebisinga aba akyusakyusa endabika. Nange awo we nalabira. Olugero luno lutwa ekyokuyiga nti ebiseera ebisinga amagezi gasinga amaanyi. Wampologoa yakozesa amaanyi mangi mu kudduka, ate ye Nawolovu n'akozesa amagezi. Mwayagala mbasomere mu Luzungu kati? The Lion and the Chameleon. Awo olwatuuka. Once upon a time, many years ago, when I was just a little boy, my father told me a story about a competition between the lion and the chameleon. A long time ago, a lion and chameleon lived in the jungle. The lion was crowned the king of the jungle as he was a big and mighty creature. The chameleon didn't think this was fair at all, so he challenged the lion to a race. Whoever won the race would be crowned the king of the jungle. The next day, the lion and chameleon prepared to race. All the other animals in the jungle came out to cheer them on. They marked out the start and finish line, and the lion and chameleon got into their starting positions. On your marks, get set, go! Cheered the animals and started off the race. The lion and chameleon raced neck and neck for a short time at the start before the lion managed to get away. The lion raced for 10 minutes alone before he realized he had not seen the chameleon since the start of the race. He looked around but he couldn't spot his competitor. All of a sudden, the chameleon appeared. Somehow he had managed to get in front of the lion and was on the lead. This cannot be, thought the lion. Again raced past the chameleon and tried to regain his position in front.
The lion saw the finish line and started thinking about him winning and being crowned undefeated king of the jungle. When all of a sudden, the chameleon appeared again. He rushed past the lion and passed the finish line and was the first. The animals of the jungle cheered for the winner. The chameleon was crowned as king of the jungle. The rest of the animals in the jungle knew him as a mighty creature and did not mind that he was small after all. Now, I'm sure you are still wondering how the chameleon ran faster than the lion in the race. However, the chameleon had won the race by hanging onto the lion's tail and being carried along the finish line. To this day, none of the animals in the jungle ever realized this due to the chameleon's camouflage techniques. This is the end of the story. And as we say in Luganda, Nangao Wenalabira. And for me, that is what I saw all those years ago. The moral of this story is that wit can be more powerful than strength. It is better to think like the chameleon than to just act like a lion. Let's go to bed now. Sulabulunji. Good night. See you next time for another bedtime story with Taata Musa.